gatubidde abakazi ani ono no Ibrahim ekiwatule mwana omuntu omunange wana baby kena tandikira na kumuwana bulungi bwaliko naye kisinga okunzijukiza obulungi bwe nabusanga lwali lunaku lwankuba ng'etonye ngavuga akagaali kange bwempa ku mulimu nga nina n'omulimu gwe ngenda okulaba nagwanako omu ku bantu abaaliwo abantu asaana okumpa ku bujjanjaba obwasooka bwe bayita first aid musawo mwe nalabira obulungi obukulukuta nano mwana semufere kabulinga obuva ku njuba bukkirira atuwandikidde ekitontoma tumala akajanja anti tweyogeza nali sisobola bwewala genda bbayi bimuwendereze leka omusajja amale wammamalayo nedda tetwagala byabafere wano kwata voice awama maliriza yani soko ogirawo yani omalayo ogere n'amannya ge okukomekereza yafuuka omukyala wange gwennyini wakiira ndi naye saawa ezo anzalirayo n'omwana mutuwe ku ssimu mukyala wange owaayi Mbabazi Winnie mutuwe ku ssimu omutuufu bawanyimba agambye ali naawe ye mutuwe baby girl ng'oyagala mukuwe ye mutuwe tokyusa eddoboozi kuleeterwako mbadde nfulumyemu nga saagala kive ekoleddeko wamma ne banayo owanya embabazi mbaaba naye saa ku muntu obulungi bukulukuta bane bwakulukuta bambi wewe bale kweyagala ebyo twagala wano abantu basisinkana mu ngeri eyeewuunyisa abakulu wangi mwebale kutuweereza naawe okulaba taata yesewo twogera naani leero olidde Kiwanuka Henry mutabani wa Black Shark Kiwanuka oyinamuko ku ttondo ly'omukwano gwe tulinze bigambo byonno Valentine wange happy nkulamusiza nnyo nsiima toleeta nno eby'abaana Valentine wo yaani yo mulungi wange nantume magi simbula embalasi wana magi wae wanira omwana w'embogo omulungi wange magi otyo mwagala nga wava erinnya era ekyansikiriza okumwagala yesebo olunaku lwe namusisinkana omanyi abasajja tulina akatijjo nti omutwalako mu woteeri omugulira ebyokulya biki olunaku olwokubiri yaŋŋamba nti sente zino nga tusaasaanyiza nnyingi tetusobola kugula busepiki bwaffe ne tugula omuceere gwaffe tufissawo ne kabbaalaza we namanyira nti nfunye omuntu omutuufu wamanya nti ofunye omuntu omutuufu naye nsaba kubiriza nnyo abaana baleme kugwa mu mukwano ogwo omama waabwe gwe yagwamu ate lwaki abamu tubonabona na buyimba buli talina kyeyanjagala uno wano kabawo obujulizi tuwe nantu nange ow'embogo munange mukama yebala abakuuma amiina bannange nze ekyamazima Henry sina kye mugamba mumanyi omusajja akusasula ssente nga weesirisizza enviiri OMG n'olabirawo nga mami wakugamba nti bamuweereza ka message ak'oku ssimu mukategeerako essente Henry be basajja abatuvumya nga teyagambye naako naye mami n'akugamba mukama abawa omukisa mmwe hasi okitegeera ekyo oli mukyala okimanyi bannange kikambwe nze Henry amukwata tali n'asobola mumukwatako kuba ne bw'omutunuulira obubi bw'oti n'omubisaako amaaso nkubuuza lwaki omwetegereza bane tweyanziza amaka gammwe katugakomyawo mwebale tuweereza mukama abakuume abasajja beekoze ebintu mu ggwanga muno naye nno mukibi olina yasobola okukiina ebigambo bifaanaganako bwe bityo toyonoona show yaffe n'abantu tika bwekiti yafuna obutakkanya n'omukwano nanga abasajja abaana baalamukoze ebintu era abamu babonaabona lw'abanyawe agiriko gamba alo wangisebo tuyise kugamba otya twogedde naani leero oyogerako ne Mohamed Mohamed tonse okuwuliriza osinzidde wasebo oliko mu mukwano esebo taata olina bameka oli musajja musiraamu olinawo bameka n'omu nsonga nkulu nnyo eyo kakati munaye tuwaanire omwagalo nga oyogere n'amannya ge
agalwa wangu oyo babiri Rachel omulongo. Babiri Rachel omulongo. Mwagala nnyo era wonna waali gwe gubeere mukakamu. Tali awo wooli. Essaawa yonna amutuukako kuba ndisaidiza eno nga ku board kati okomawo olwalo lwa Valentine. Nyabo. Mugenda kukola ki? Obuuza biki naawe? Obuuza biki? Tukoppe. Omuntu akubuulirira awo. Siri kunkomyawo kyekyo. Beera bulungi tulabire omuntu akubuulirirawo amazima. Bagamba ekiri ku bwongo kye kiki omumwa kye kwogera. Akikubawo nti bwentuuka. Ezaga okukola buli munsi muno. Kale obudde bukyalina. Amaka gange ng'ogaagala nnyo. Agiriko. Alo. Sebo. Bane. Abami baguno mwaka 2025. Valentine eno omusajja bba mukone kwe ya time. Naye mwami mugero okulaba. Nemugera makanika wateta mundeba. Acha agamba ki. Ali wano bulungi simbula omukwano mwami mugero obudde tulina butono. Olwawo kwogera ku bintu by'omukwano. Nambalira Jeni ye mulungi wange. Namba. Ati mugamba atubulire kuwede. Buli office ebeere n'omulimu gwayo wana nambalirwa. Kila moto mutugambira kugamba uwe. Ababo uwe abeera w'abanno. Nambalira Jeni tugenda kubayo walukaya. Sima mwejjako bwejja kasenya nalyogedde. Love kasetu kakoleve. Mwa mwogera kuya mwa mixinga mwe ebyabalala. Annange. Nambalirwa guma. Fakulavu yo. Eyafe kwatirako. Agiriko wamma. Ono mulangira Lukanga Kagoma Namalere. Mugamba muti eyo. Tanyu jerere. Olunaku lwammwe kyekole. Omwana tumwogere. Waffe byaddala mwana w'abandi nino mwagala paka kuwulira bubi. Ukitegeera. Ya mwana w'abandi ow'embogo Salma Butulwa. Naye ensi yonna ejjudde bambogo. Tunabeera kwetu kimu. Nakinoonye wala wonna ne kimbula. Wangi? Uganda yonna nsi yonna sina kiwala kyonna kiyinza mumufaanana. Bano oba omukazi wange oba yabaaki bannange kibbe. Mulalamu. Tekikula, tekikaddiwa, kiri awo kuba ennakifuna laavu bannange ekyana kino. Teri akina mu nsi eno yonna wallaahi. Motonyiga. Muzaddemu omwana omulala. Kalimu ogamba ki? Sebo genda maaso eno TV Abaana mwina bameka. Tulina abaana abo omusajja tabali lwanzaalo. No, ngamba mukyala wo ono ebirala saagala biyingiramu. Abatujja bbala bange ofudde. Kyana kyange nkyagala nnyo ndikyagala paka. Buuza abasajja. Kale mukwano tubagaliza birungi byerere ekyana ky'embogo kinkuumire bulungi nnyo. Bannayo. Kakati ntandikire wa. Weeyagala kankuviire. Eddiiro liryo. Simo. Wakati ntandike ntya bannayo. Mwenzi binkwasa ensonyi. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe